Mugamba mutya abeekumidde ku channel yaffe eyitibwa LF256. Manya gange Faith Keya. Leero nzize okulaga omuntu ng'alina enjala ezikutukakutuka. Engeri gy'oyinza okukozesa mugaliki waffe ono, osooka n'ofuna nairokata n'osala enjala zo bulungi nnyo. Awo n'ofuna amazzi agookya, olumala n'onnyikamu enjala zo ng'osoose kuzisala. Gwe ayina ekizibu ky'okuba ng'enjala zo zikutuka, tezikula, omaliriza n'ofuna kaggaliki n'okasalamu. Awo n'otandika okukayisa ku njala. Muniino kaggaliki kano kalungi nnyo, enjala zo tezisobola kuddamu kutukakutuka, zigenda kukula bulungi. Beera ng'okayisaako bw'oti ku zonna enjala zo, ne bwe ziba nga za bigere bw'oti bw'okola. Osobola okikola okumala ennaku nga 3, enjala zo zigenda kuba ziterera bulungi. Beera ng'oyisaako kaggaliki bw'oti nga bw'olaba. Enjala zo zigenda kuterera, tezijja kuddamu kutuka singa onaaba okoze bw'oti. Zigenda kula mu speed zibe nga ngumu bulungi. Amannya gange nsigadde nze Faith Keya. Mugende mu maaso n'okwegatta ku channel yaffe eyitibwa LF256. Mubeere bulungi, mweraba.